okuvira da Rema Namakula nga akyali mu gagamero wa bebe cool Kenzo gye yamujja okumuleta mu big talent eno awo walinga wo mugambo mungi nnyo. Sometimes twagala nnyo okusala ogwakawala nga tunaba kuwuliza gwakalenzi. This time around Rema Namakula yatukubisa maturity. Tukwaniriza nnyo kwembozi mu yogi nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndine with Caldem webali kutulaba yonna gyosinziira okutulaba toyanza nnyo toyanzeege byonna bakabona tuba tubufuna bulungi nnyo abatugoberera abasubscribinze abageza okukola buli kimu kyonna okulaba nga embozi mu yogi etambula bulungi nnyo so toyanzizza nnyo toyanzeege nga bulijjo with Caldem yo ndine ku set wano azituwaye mu kombozi soko buzo kubatulaba mbabuzaako mwenna abatulaba ku mbozi mu UG abali Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Oman, Uganda muri bakabinyo mugende maso kwenda nga musubscribinga YouTube embozi mu UG kona ku kadako ebintu bijja kubeera nga bitambula bulungi nnyo. Kale atoga tutunulire omukyala Rema Namakula n'omukulu Eddy Kenzo kino kya bulijjo nti abafumbo baawukana neno mbatale baserebo bibeerayo nenja tutunulire nnyo side y'abaserebo nti bangi baawukanye neno basigala nga beekanyugira ebisongovu ne basigala beeweebuula mu mawulire ne ku mikutu emitimbagano gyonna wabeerawo okweweebuula. Tolaba wano omuwala ono bamuyitaani maama ono muyimbi ono yali muka SK Mbuga Leila Kayondo nti bayokana ne SK Mbuga ni nasigala nga bomanyi nti ye musajja ali ize nasirika ne omukazi nasigala nga awanda omuliro alumba SK Mbuga message nazijjayo naziteka mu mawulirize bayogera nga bonna na biki byonna so nekireka tino boli oli asigala wadde bayawukana nekyasigala kimulumi n'abalala bangi tuze tubalaba atolaba onda Andre nono omukazi Angela Katatumba nayogera ebigambo biyitirivu bingi bwe biti natukano gamba nti ekyamugano okwagalana naye kwaligana kwekebeza kawuka ka Mukenenya nga linga gamba nti Andre yali na sirimu n'abalala bangi tubalabyeko naye Rema Namakula ye mukyala ebbanga lyembadde okubukyanga bawukana ne Eddy Musuuza nti tavanga ona kuna lumu kwogera kigambo kiweebula Musuuza wo kubako olusa abako ne comment jawa naye nga eba ya bulungi si ya kuweebula na kuvuma na kola byonna omukyala Rema ono zamuteka mu kitiiki bogeraganya ebbanga libabera ne Musuuza n'ebbanga lyabadde Dr. Muzana n'ebize bibaawo ekisookera ddala wano mu Uganda oba mu bantu bonna bali mu nsi mulimu omuntu nga yazaalibwa ate n'akuzibwa ne mubeeramu oli nga kisassalala teyakuzibwa yasindikibwa busindikibwa nekiggwa kati nga mumalwaliro agasinga obungi ennaku zino nti abantu abasinga obungi boogendayo bakuwa eddakiika ng'ezo nga ttaano bw'olemererwa okusindika nga bakulongoosa nebeerayo ne bali abaana nga bo babazaala buzaazi maama n'agira nakusindika n'ovaayo bulungi nnyo oba oyitidde mu process eyo kati ku process eyo Rema Namakula ne bamuteekako n'omusingi gw'okumukuza. Omuzungu agamba nti charity begins at home okitegeera empisa z'omuntu zonna kw'omulabira zisibuka waka nti ono omulaba atambula awandawanda mu kkubo tolowooza nti ogwo omuzaagu gutandisa azze Kampala nedda gwaviira ddala eri ng'alaba kitaawe naye atambula awandawanda mu kkubo naye kyakola ekyo Rema Namakula alina abaamukuzanga ye abantu twagala okwebaza nnyo maama Rema Namakula nti omukyalo ono omugave alina engeri gye yagulumingamu omwana ono nti osanga abayimbi abasinga obungi abali ku level ya Rema Namakula nga bw'aba atuuse ku ssira eryo ng'asobola okuboggola asobola okuboggola mu bufumbo oba ne banga mwawukanye waliwo olugero lw'omuganda lwayogera n'agamba nti akubanja bw'awerekerwa akuwalana gujja bagira oli oluwuliddeko bulungi nnyo yes nti ekisokera Rema Namakula alabika bulungi esente azirina erinya alirina nti kukoberani kukusaalye yes tolina kyomugamba asobola okukola statement ey'amaanyi n'ekukosa n'oba weepanka otya naye bwe tuba tumutunuulidde okuviira ddala Rema Namakula ng'akyali mu gagamero wa bebe cool Kenzo gye yamujja okumuleta mu big talent eno awo walingawo omugambo mungi nnyo ogwali gutokomoka basooka muwayiriza ku bebe cool nti kirabika bebe cool akwata mu nva naye akaana kano kazze nga kali disciplined
nti newe kawulira ekigambo nga kikakosa nga kyamaanyi nnyo tojja kumulaba ng'avuddeyo agambe nti ono yankola bwati ne bwati ono nga bwe twalaba wano ku bigayi ne munono omukyala donizera okitegeera nga beekasukira beeyuzayuza nti tokisuubira kukiraba nga kisobola okubeera nga kivaayo ku Rema Namakula kyenkugambye wali mu ntandikwa nti Rema Namakula nga gy'omuntu yakuzibwa yakuzibwa nga gy'omuntu tetuganye bannayuganda oluusi sometimes twagala nnyo okusala ogwakawala nga tunabakuwuliza gwakalenzi this time around Rema Namakula yatukubisa maturity nga y'omuyimbi nti twawulira nnyo ensonga z'Eddy Musuza Kenzo nga buli bamutunuuzaamu kamera alajana abaako kyayogera nti bwati ne bwati ne Rema Namakula bamutunuuzaamu kamera ate nga okusiraawo yalina eddembe lyonna eryogera ekintu kyonna kyayagala kubanga amagye agalina n'abawagizi yali abalina ate nga basobola omukkiririzaamu era nga bw'avaayo n'akola statement n'agamba nti ekyanzigye wa Musuza Kenzo botabeera n'amaanyi ga kisajja twandikitutte nti kyekituufu yali ambonyabonya nga nkuba emiggo twandikitutte eryo eddembe lyonna Rema Namakula yali alirina okitegeera azana kuvana gato omusajja alina ebyawongo asobola okugamba sanguka nti omusajja alina sanguka nengo lusalimba okwagala thimba seyo abagizi bamulabe wonnaku oba okitegeera nti omukyala asalawo kinene batugamba wano nti omukyala yasobola okubeera nga amanya DNA entuufu ey'omwana asobola okusalawo n'agamba nti oyo omwana mumulabirawo Kenzo naye omwana oyo wawalukaga ngera bwe bakikola bigayi mugenda kugamba ki naye Kenzo yali atapinze mafuta ga Rema Namakula ng'afunye omukyala alina empisa ziri ez'obuwanga nono obuviira ddala ku kikolo nti yasuula nnyo era alina okusaba nnyo dduwa ezo ez'amaanyi addemu afune omukyala ayinza okwegeraageranya ku Rema Namakula kubanga kati kankubulye kino okusanga ennaku zino omuntu azibira ebyama nga Rema Namakula kizibu kiri rweya yenga yalina ebimuluma nga y'omukyala aba n'ensonga ze nga ye era kati tetumanyi kyamugjayo era kati tetumanyi nenga n'ensonga weeziri yes tunoonyereza bannayuganda tutakudde emitwe obuzinzalo tubutaddewo tukoze ekitumubuuza ebibuuzo byonna yenga ye omumanyi ali addicted ku bifaananyi ye mukyala wa photoshoot era bw'agira bw'ati ng'akwatamuza ng'amutwala mu saluuni nga bamuweeweeta bulungi nnyo ng'ekifaananyi kiruma okitegeera Namulondo yabeera nga ayogeramu kaawo naye ate Evelyn naye tavaayo nnyo okubeera ng'akigira bw'ati agamba ayogerako bw'asobodde okubeera ng'akola ki ng'ayogera n'akita kitegeeza nti obuyinza bwonna 9 ku buli 100 Rema Namakula yabwesigaliza ng'era akazannyo bwe kaali wali mu ntandikwa mu kusookera ddala bwe kaanyuma nti Rema Namakula yatukuba eggoolo bwe twalaba ekifaananyi kyamuza ne Kenzo nga kivuddeyo nti omukyala azaalwana zino entalo mu mpolampola naye omuntu asirise mu ggwanga wano teyejjusa ate awangula nnyo nti omuntu abeera mu kamera buli kaseera ne bakubuuza nti naye gwe mazima ddala Rema Namakula omugamba otya ku nsonga zino nti omuntu eyaleeta omusajja ng'akyali mu bufumbo gw'oyinza mukolera ki oyo ye Eddy Musuza naye Rema bw'omubuuza ng'ajjayo kya Bobi Wine nti nze ensonga ezitalina makulu siziwa makulu okitegeera nti ekyo kimuyambye nnyo naye byonna omusajja yabeera n'omwana wange tebamumpaako ndabye nze n'akaaba obuzigo obwo obwakyo bwasanguka obuzigo bw'ekirogo obwe bayita obuziga bw'ekirogo okwekabyakabya bannange ndabye kakati wano kiraga ki nti mubeeramu abayimbi abamu oba abantu abamu ng'omukyala ye mwami ewaka Rema Namakula singa yali musajja kuba ebikolwa bye byakola byonna biraga nti yalina kubeera menti kubeera nga musajja kuba mugumu nnyo era senga relationship eno yali yakola eya Kenzo ne Rema Namakula Rema Namakula yandibadde omusajja wadde Kenzo ye musajja oba okitegede kyengezaako kutegeeza kyandikyuseemu kubanga Kenzo kye yali akola eba kyakola Rema kye yandikoze ekyokukaaba bannange mukoze gavumenti weeyayo okitegeera kye yandikoze naye Rema Namakula ye n'asalawo n'agamba nti nze sijja kuva ku musingi kansirike ebyomunju bijja kuba tebitottolwa twalabako wano omusajja yamenya record ey'amaanyi ye David Lutalo bwe yagiraawo ne maama w'omwana
story ndoza mwajuulirako ne wali owulidde yoko olutalo ng'avayo ng'agamba nti oba kino bwekiti era bamubuuza abyebalama so kyekya Rema Namakula era teri n'omwamanyi nti oba mukyala wa David Lutalo ali wa David oba ali wa Lutalo oba taliyo era kibalumizza nnyo omutwe banoonyereza nnyo byagaana so Rema Namakula tugenda mu creditinga tumuwe distinction 1 buli paper yonna eya ekigezo kya Kenzo kye yali yamuwa nti Kenzo yafuna emyenda togirabangako yakagenda okubeera ng'afuna eminaana muno byazenga kadenge zi 99 nengo nakuba accuracy 1 bamubuuza kino kiba kiti naye ng'era kiva ku musingi eri gye bamukuliza okitegeera nti bano aboolugave era aboolugave tubaweeko ku bugalo aboolugave bakola ekintu ky'amaanyi nnyo tukuliza Rema Namakula ku musingi ogwo bwe gutyo nti bibaddewo bingi nnyo ne bamuwaayiriza dansi ku mapeesa yagira bwati ne bwati naye wali owiddeko ng'avayo ng'agamba nti dansi ku mapeesa bino bwe biti era ne bagamba nti emiggo simanyi Kenzo yakola bwati dansi ku mapeesa ne bakola bwati ne bakuba olwakuba Rema Namakula bwati ne bwati era ate byaliwo ddi ebyo byayogerwa ddi byaliwo awo nga bitambula ku social media yonna kuba social media era yesoose esinga obukulu wano nga bagamba nti Rema Namakula dansi ku mapeesa mbu yali yagira muki era ng'akangamu awe bayimbira juice wa mango akayimba ko ndozo kajjukira bulungi nnyo naye bigambo bya social media anti and of course social media omanyi wano relationships yakata nyingi nnyo nenga manga social media social media tojizanyirako muganda wange kukuba obufumbo bonna ne buggwawo gwe genda obuuze ni na Rose ne Daddy Andre bagenda okwanjula wano ne social media netandika nga bamugamba kimu hashtag it will end in tears era mazima ddala gye kyawunzikira nga kyekyo Rema yafumba mu bufumbo bwa Kenzo nga Kenzo alina obukyala bungi nnyo kwe kuli Lady ya Jasmine n'obukyala obulala social media ebyo naawe anti era kyenkugamba amanyi ga social media niyo omukyala tebiba bituufu si bituufu awali omuka sometimes tewabula muliro gwe buli muntu ekizimba buli muntu buli wasonga bwati ekizimba bwe kyabikira lwaki buli omu yali asongawo lwaki bayite bagamba nti tabu wanatolo oba butayagaliza bwana Uganda batya gwe weewala ekintu katika nkubuli kino tosobola kwewala amazina g'enkima bagamba bati ekintu nti amazina g'enkima tosobola gete bamu nga tuyagala mukira gukukoneko toyotaba mazina g'enkima nga tuyagala mukira gikukoneko waliwo awo obwala bwali bungi nnyo waliwo ono omwana yayimba busy yani ye Masa Mukisa waliwo Pia Pounds waliwo Lydia Jasmine naye bonna bakozeeko nabo n'okubeera nabo bebamusibako omuntu abeko nabakola nabo kakati mbulira Kenzo alina luyimba kine Lydia lumpe mukwano gwe nga junction kyeyo ey'amaanyi nnyo bondage esukkawo eyo yali esusseewo oli musajja mufumbo wagamba nti bakuwoowa oteekawo gaapu nti bw'otuuka ekiseera nga bw'olaba Babi kyakola ne Bobi Wine kyagulanye sentamu nti Bobi Wine kati bwe yatuuka ekiseera ng'amaze okuba embaga Babi n'akyusaamu yalina ba Juliana Kanyomoozi yalina ba Irene Namubiru nga bonna mikwano gye era nga baboninga bulungi ne batukaisa ne bagamba nti Juliana ono kirabika okuba betwalamu nani ne Bobi Wine naye era kyekitone nnyo n'obufaananyi era bufulukinzi si kyamaanyi nnyo nga bwe kyali ku kino ne batuka okuwayiza nti Kenzo alabika yakola ki yakwata munva naye ebyo byonna nga tubikombayininze wamu era nga Rema Namakula atudde mu bufumbo asirise nti kyatuka ekiseera ekiwundu ne kibimba nawulira obusungu bunnyo n'agamba naye lwaki nange sibako kyenneekolera neneefuna gynecologist ono obusungu ne butabuka ate weegenderezanga nnyo omuntu omusirise asobola okukola ekintu kyonna nga tomanyi nakumanya oba yemu ku nsobi yasinga okukola ensobi semasobi aliwa yenna okufuna gynecologist nsobi ekigwe wowulira omulanga nga bakugamba nti girlfriend wo mayanja alina gundi ogenda okuwulira waliyo gundi ate nga ne gwe bawaayiriza tavayo kwedifendinga naye bamuteeka mu kamera atandika kwemenyerekesa kazi be Kampala ne batta relationship yali ey'amaanyi nga ndabira ddala Jay-Z nani oyo mukazi we nga ndabira ddala kapo ey'amaanyi ennyo wano okitegeera kuba gye twali tugenda okusayininga ng'ogyeko eya Zuwena Bebe Cool ne Zuwena ne tuteekako eya Kamiliyoni nebeera bwetyo ne tugijjawo ne wabeerawo eya Kyagulanye Sentamu ne Babi Kyagulanye ne wabeerawo eya Lutaaya
Sophie Gombya n'omulema we okitegeera kati nga naawe tugenda kuteekawo eya Kenzo ne Rema Namakula ng'ogira begenda kubeera y'amaanyi nnyo n'abalala bayigireko nibo batandika okubeera nti omukubi w'amanda awasa mukubi w'amanda munne omukozi wa radio n'awasa mukozi wa radio munne ate nekikola ki nekikwatayo bulungi nnyo oba okitegeera nti Rema Namakula yasirika olonyi olo n'ayita mu bizibu eby'amaanyi naye nga gye yava maama oba basenga baamubuulirira nti eby'omunju muno eby'omunju tebitotolwa omusajja ne waaba nga aluma amannyo ekiro ogenda ku mulino kubaga nti bane nasuze bubi owa baze yasuza meketa amannyo sirika busirisi gwekanya kimu kufumba era Rema Namakula ebiseera bye yamala ne Kenzo tetwalaba woko weakness yo neraga nti buno obufumbo bugenda kubeera nga bugweri nga tulaba mukwano mwerere nti abagala nabona ne wabeera nga yayombye ekiro mu kisenge nga yayombye n'omwagala we enkeera batuluzaamu kamera kino Jacob omutuza ajja tujulira Jacob ye yalinga omwogezi wa family ene ebiseera ebyo okitegeera naye nga Jacob alina engeri gyabuuzaamu Rema Namakula nti bana ekitambula kiki eyo nga Rema Namakula ali so happy ali so joy ng'akulaga always well ng'akulaga buli kimu kyonna kitambula ki bulungi nnyo era bw'oba weegendereza nnyo obufumbo buno bwe bwakituka ekiseera ne buggwawo ani yasooka okwogera Eddy Kenzo naye Rema yasooka yayimba akayimba siri muyembe yakayimba ako kajja luvannyuma nnyo naye omusajja yasooka okusajjula yasooka okukyusa embeera oba okitegeera asiba ku nyonyi tagivaako aba yakadda n'afuluma n'agenda kati gwoba osuubira omukazi ate bwakoma wabere ne balidya Jasmine tolina budde osula mu apartment ennyumba togisulamu kati gwoba osuubira ki naye ekirungi nti yamuwa ebbujje abasinga obungi bamala ebiseera ebyo byonna ne babeera mu bufumbo n'awunzikira nga bakulidde sente zonna tolina kyofunyemu naye yamufunamu omwana ali so good mulungi alabika bulungi nnyo awo Kenzo yafunamu okutwaliza awamu naye bwe tudda ku bino byonna twagala okwebaza omukyala Rema Namakula twagala okwebaza maama Rema Namakula taata bali bamuyita oba mutyaba some sort of mutyaba ne Semakula amannya agabiri kwe kuli amannya gagundi ga taata naye taata abasinga obungi twamulaba kukozi yafa naye taata naye yakola omusingi gwa maanyi nnyo ku Rema Namakula. Rema Namakula yagenda ewa maama Rema Namakula nga muto nnyo okitegeera n'abakuza bulungi nnyo kwegamba ne bakuza Rema Namakula ono ku musingi ogw'amaanyi nnyo nga babuulirira era abazadde abali eyo mwenna mugende maaso n'okubeera nga mubuulirira abaana bammwe bano ab'obuwala nti bw'oyingira mu bufumbo tekuba kumaanya sikuliisa bijanjaalo mpiso omusajja abanga bebi ewaka omusajja gwe balina okusooka okuyonsa nga tebannayonsa mwana omusajja ne bwaba mukulu gw'osooka okuwa ebbeere omwana asembeyo era bajja nagamba nti jjako omwana ku bbeere nze nnyonke togaananga omusajja bebi ng'oyagala okubeera mu maka oganyweze omukyala omusajja bebi waka era bino bye mubabiwaliza ne bebiwaliza sooka oyite omusajja bebi ojja kulaba ng'obufumbo butambula naye ndowooza kyatuuka ekiseera nga bebi juisi wa mango afuuse juisi wa mulinga oba ow'ekigagi kubanga akayimba bangamba Kenzo yakawandiika juisi wa mango kati kalina kubeera nti juisi wa Kenzo kati ne bakajjamu ako ka Kenzo ne bagamba juisi wa mango producer eyalukola yali dansi kuki ku mapeesa awo dansi ku mapeesa yali ali ku piki nga yaki y'amaanyi era omugambo omungi ne gutandika okutokomoka nti kirabika okuba omuntu ono naye era still n'asigala nga waali Kenzo n'alinnya ennyonyi n'agenda n'aleka omukyalo ono mu gayumba gaganene ge bazimba ne Rema Namakula n'asigala nga waali omukyalo oyo alinga sukaali nti ebikenembi bingi nnyo ebijja waali okumunuunako naye bawalukaga bonna nga basonze bwe bati nga baswakidde bati bonna baagala kubeera nga batega kibatu naye n'aguma n'abeerawo neyeekuumira omusajja agenza Ivory Coast neyeekuumira omusajja agenza e Gabon neyeekuumira omusajja agenza e Tanzania ekyo ekintu tekisangika
era omuyimbi oli eyo ng'oli mukozi wa safari ogenda Taki ubundi bino byayimba komba abakozi ba safari ba bw'oteebereramu omusajja omukazi ogenda musanga ng'afunye gynecologist osanga sukali anuuniddwa ojja kusanga nga sukaali ebikenembi byamugudde mudda tetukole ku ssente zebunaayiramba olw'okuba tuli awo tuli n'abakazi yes mukole ku ssente zegundi eyo naye n'omukazi mumbalirire omukazi muwe obudde kati otuuse eri yes tukikkiriza obadde wabweru naye ate era n'obwokomawo wano e Uganda ate tolabika ate weefuula bize ate twakulabyeko ne pia pound twakulabyeko negundi so ekyo oba olina okukistayiringa n'omanya nti kati ndi musajja atuuse atuludde nina obuvunaanyizibwa nina okubeera ne mukyala wange wadde mpafominga fena tuli bayimbi naye omukyala ate n'akusooka okukomawo waka gwe n'osigala nga wooli sinakini nga mwayimbye ku show yemu okitegeera so radio ne TV zikubya amawulire mangi nnyo ku Rema Namakula era abasinga obungi bali tebakimanyi nti obufumbo bwa Rema Namakula ne Amuza busobola okuwangaala paka kati naye ezo ze characters ezikulaga nti Rema Namakula yakuzibwa Rema Namakula yazaalibwa teyasindikibwa busindikibwa okitegeera bulungi nnyo era asinga bangi nnyo abataayaaya twalabako wano Brown Sugar ng'amaze okugira owa sipapeeyo couples we ziri wano tuzimanyi nyingi nnyo ng'amaze okuva ewa sipapeeyo so nti Brown Sugar nga bw'omulaba mukyala ayinza okuba asinga ne Rema Namakula obulungi bayidawe alabika bulungi nnyo kikyala kirungi kinyirira oba okitegeera naye nti oba oli awo sipapeeyo atukeesera n'agamba nti ono omukyala ayinza okuba mulungi naye qualities ez'obufumbo tezirabikawo sizirabawo era kye kimu ne ku Serena Butter oba okitegeera nti Rema Namakula alina qualities zonna alina qualities eza celebrity alina qualities eza guni bamuyita husband wife material okitegeera wife material wano waliwo abantu nga siba wife material okitegeera nti Rema Namakula alina wife material alina character eya celebrity muyimbi ayimba bulungi bwadda mu bufumbo eri nabwo abusavinga bulungi nnyo era kati kantuuke nkuwe percentage Rema Namakula mu bufumbo ensonga z'obufumbo ensonga z'amaka zonna ngenda muwa ebitundu 5 ku buli 10 ngobimuweredde wa Hamuza wokka oba okuveredde wa Eddy Kenzo eyo wa Kenzo era nayo muwerayo ebitundu 5 ku buli 10 yes kubanga ate wa Kenzo byagumira byali bingi nnyo n'okusinga ewa Hamuza kuba ewa Hamuza yagenda olwedde ng'akimanyi bulungi nnyo kikyagenza okugenda okudiringa nakyo okitegeera ate omuntu yenna aba muvinze ono aba tayagala kugwa aba ayagala agume abeere ng'agamba nti kyenkoze kino saagala kibeere nga kiggwawo mu budde bwe buti oba bwe buti kankikume nga kya mutindo okitegeera kubanga ebiseera ebisinga teri muntu nkiddamu ayawukana na muntu nayagala okumulaba ng'ali bulungi kituufu nnyo aba ayagala nti bw'oba mwawukanye obeere ng'olabika bubi olambo bucyankalane onoonye oluyimba lugaane okole biki byonna bikole ki bisaanewo ngaye walaba Daddy Andrew we yasaba emmotoka nina loozi yagimusaba n'agamba nti munnaye emmotoka yange ginzirize ey'akawundo sitole eyo nkijjukira bulungi nnyo nti ayagala ex we atambuze bigere sinakindi abeere ku booda naye toba twawukanye naye ate Kenzo emmotoka nagikuba twagalana naye ate kati twawukanye mbaki mbasi kujja ku mmotoka yange naye ate ye Kenzo muba mwawukanye yes muba mwawukanye naye lwakuba nti ndowooza Daddy Andrew yalaba ngono tamufunye mu kimala tamuzadde mutakoze ekinagamba waayi gwe wajja kujjuza bujjuza toyi yange zirize emmotoka yange naye ate Kenzo ye bamubuuza nebamugamba bino biki n'agamba nti nzine we bandyagadde ennyumba nandigibawadde ne bajja ne babeera wano Namuza tokiwulirangako yagamba ne bandyagadde ennyumba nandigibawadde ne bajja oba okitegeera kyengezaako kugamba nti ba ex abasinga obungi bw'ayawukana n'omuntu ayagala amulabe ng'ali bubi ayagala amulabe ng'ali mu kulomba bulombi ayagala amulabe nga tali mu mbeera nnungi okitegeera so Rema Namakula yalwana nnyo okubeera ng'akuma omutindo mu relationship empya gyakoze eki gyagenzeemu aleme kulemererwa aleme kugamba nti abantu bagambe nti oba alina ekipali ovudde ewa Kenzo biganye ate newa Amuza ewa Aji naye ate bikole ki
bigaane kitegeeza gwe omukyala gwoli n'ekiki ekikyamu kati ekyo yakirwanyisa n'agamba weba kasi kanji breaking kanjimenyewo kanjijjewo oba okitegeera ekintu ekyo nti eno ewa amuza njamuwa 40% owarwemera ng'omwere wamuza ewamuza kubanga ewamuza twalinawo olugambo lutwawulira nti amuza yalina omukyala aki endala eyasooka mukyala mukulu naye ebyo nkiwa era nyinza okuba nteekawo n'omukono nti Rema yagenda okugendayo ng'olwedde akikola ki ng'akimanyi ng'ekyakitegeera bulungi nnyo kyekimumpesa 40% nti bino ebintu byamaka ebyobufumbo bino oluusi ogenda ow'omuntu wano akaseera nga mwekwana buba bulimba bwereere nsobola okulimba nti nina ennyumba mulimu n'entebe ogenda okutuuka eri yali asuubira bbangalo bw'ofuna ekyekango nga kyaki kya muzigo oba okitegeera nti buba bulimba bwereere bw'omaliriza n'ozuula amazima nti Kenzo ali bw'ati bwe yali ankwana yaŋŋamba kino ne bwekiti ate ebiseera wootuuka ng'olaba weakness za mu relationship ng'olaba weakness nnyo okusinga ku birungi awo omanya obufumbo oba bugweddewo bw'otuuka ng'otandisa okulaba ensobi za bbaawo nti kati kituuka ekiseera nti Kenzo Rema yatuuka ekiseera ng'alaba nnyo ensobi za Kenzo okusinga ku birungi byamukolera ne bw'ofuddamu oba obufumbo oba tebusobola kukola ki tebusobola kubeerawo tebusobola kuwangaala naye twagala okwebaza Rema Namakula olw'okuguma mu bigambo ebingi omugambo gw'abannayuganda omugambo gwa babayita batya bano bagundi babloga omugambo gw'abantu bonna radio ne TV ne zikuba nenoonywera kiraga nti munnayo wakuzibwa bulungi nnyo kiraga nti olina empisa kiraga nti eno gye tuli eno abasinga obungi twasala nnyo ogwakalenzi ogwakalenzi nga tunabawuliza gwakawala era nakati tetumanyi gwakawala gwali gutya era abasinga obungi kyetunoonyereza ogwakawala gwali gutya kuba ogwakawala gwe gulina ansa entuufu bw'oba weegendereza ogwakawala gwe gubeera ne ansa ki entuufu yes kale tweyanzeege tusiimye nnyo tuwizikale mugo tubadde naye obudde bwanyonyodde naye nga Kenzo genda okufitukira aba okukyebusaabala opposite Sherokas genda osale ku masavu genda okole ku dduyiro obere fit aerobics abeerawo sawuna ebeerawo gym weeri steam weeri massage waali ne bathtub bathtub teriyo so gendawo obikole byonna walungi bagola okuva ku saabirizo ku macha okutuusa ssaawa 6 ez'ekiro nasonga bazikola zonna side yawo kifo kite executive walungi nnyo tufunirawo emirembe ekyokwambala festival season eno genda ku Fayton Fashion Store Odike State Plaza bova ku Mubalaka tandika kubirikirira ensambya wakatikati awo waliwo kizimbe bakita Odike State Plaza agenda ofuna engoye ez'omulembe abatike eri maaso awo ez'abaami n'abakyala engoye ennungi eddala genda waawo ndowooza byebyo ebyo waliwo n'akasembayo waliwo ebyobugagga bye baakola Rema ne Kenzo bye baakola ne bazimba ennyumba z'abapangisa ne bakola biki Rema yalina ebintu bye nga ye ne Kenzo n'abeera nabyo ne babeera ne bye bajoininga bombi okitegeera naye byonna byonna Dirisa yagamba nti engeri gye nkulinamu ekiwanga yabimuwa Kenzo yabiwa Rema yabiwa Rema Namakula yakola kirungi nnyo ekyo olw'okuba nti amulinamu omwana agamba abaana bange omwana wange bwonna agira bwoti ng'omugulira otuta ng'omugulira jesa good to go tweyanza